kale olunaku olwejjo omulamuzi Baguma ali mu musango gwa retired Dr. Kanokiza Besigye Obedi Lutalo omuyambi bwe ne Captain Ola yawaliriziddwa okugwongera paka ngina kuzomwezi 12 ndowooza March era ng'ensonga yavudde ku ludda oluwaabi okulemerera okubanga luwa oludda oluwoleza Dr. Kanokiza Besigye obujulizi obugenda okukozesebwa mu kuvunaana abantu bano. Kakati okusinziira ku mateeka agalambika emisango gino naddala gino ejja criminal gikalaatira oludda oluwaabi okupresentinga obujulizi bwonna bw'oba ogamba nti Shaddy alina akatambike ng'akolola akatambi ako okatuwa ne tugenda tuka reviewinga kubanga tuli mu era ya AI okategedde bulungi so that obujulizi obwogenda okukozesa naffe tufuna engeri tugenda okubwedefendingako kakati ekyo kyakkiriziganyizibwako nti abakulu bano baleete obujulizi obwo babuwe bano kakati okusinziira ku saidi ya Dr. Kanokiza Besigye bagenda okukebera fayiro y'obujulizi ng'ate babawaddeko bwa kitundu kyokka ate bo baagala okuwulira omusango koleki ugende mu maaso bagamba ffe temugenda kutusuulako obujulizi mugamba mulina amaloboozi nga Besigye agamba mumpe mizairo mumpe gundi kakati twagala mu bituwe tubiwuliremukko kakati bano baade bagamba nti ekibadireyingisiza ye process yo transferring obujulizi obwo kubuteeka ku flash na biki ebbanga lino lyonna simanyi baade balowooza nti kabaleeteko obw'ekitundu obulaba n'aboleeta gye bukola ki ono omusango ogunaggwa naye ate jjukira nti nno ebbanga lyo Dr. Kanokiza Besigye amaze ku remand libadde ddene ate nga luno oludda oluwaabi lubadde lwekwasa ekintu kimu oludda lwa Besigye lwe ludireyinga omusango nga ludda mu kujulira ebintu ebitakola ki ebitaggwa kakati badde tulowooza nti bano bo baadde beetegeka dda n'obujulizi so to our surprise bwanga baleetako obujulizi bwa kitundu kyongera okuba nga kireeta ebiki ebibuuzo ebingi naye kale katulinde oludda oluwaabi nga lumaze okuba nga lupresentinga obujulizi kati ate tugende tutandika okuwulira omusango kyendowooza nti na interest y'Abannayuganda baagala ebyo ebivunaana Dr. Kanokiza Besigye biyambazibwe omubiri gw'obujulizi bamutenda obusajja oba bamusaasira okuwaayirizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo so ebyo nno nabyo biri awo tugenda kwetoola mu *23810# kodi yaffe gy'okozesa okubwatula bingo amakyago olunaku olwale twagala gaba $10,000 mu kitundu kyaffe kino ekisooka nzikiriza nti osobola obba omuwanguzi wa ssente ezo asotandikira ddala okubanga ate obwatula so genda maaso kuira nga ate obwatula agenda ku Fabulous Freeman Hypermarket semaduka wakati mu kibuga Kampala breakfast eri ready sawa zino so abaagala okufuna kyolya ng'oli mu kibuga onoonya abantu awali executive w'osobola okutuula Fabulous Freeman Hypermarket w'oba olaga basobole okuba nga ate bakuweereza buli kimu kye weetaaga ali ewaka wafunye ku kakaawa mpologoma Ivan Kono yanywa kakaawa mpologoma yaŋŋambye wakabagobayo mugobe kati bamugamba genda okoleko bannange genda bannaye enseewo muleko kakaawa mpologoma tekamuganya kwebaka so kakolebwa nafe abamwanyi terimba kava mu mwanyi yaffe nakabala so genda ku muganziraza yagala okasuubula ate gwe ayagala kamukamu genda mu matundiro naawe wa mu matundiro atakalina kasuubule kubanga ensi yagala